abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale abalaba Dream TV mu program abalungi be basinga obungi ababi ku planet Earth kuno. Leero njagala tetugere ku turning points mu film oba mu muzanyo ffe bwe tuba tuwandiika. Ne bwe ba novel ng'owandiika novel okuggyako poem oyinza obutaba na turning points. Naye novel, film ne drama ebyo byonna birina turning point. Ne mu bulamu bwaffe tulina kye tuyita turning points. Turning point kyeki? Turning point kyekyo ekintu ekigwawo ne kireeta ekintu ekirala okuddawo. Katugambe nze nga nkula kitange yafa nga ndi muto, naye okufa kwe yali turning point mu bulamu bwange, nti obulamu bwakyuka ne tuva mu bulamu bwe twali tumanyi ne tudda mu bulamu obulala bwe twali tutamanyi. It was a turning point. Then omuntu owa bulijjo era ofuna turning point endala oyinza okuwasa oba embaga neba turning point mu bulamu bwo n'ofuna family empya, amaka amajja, ba in-laws abapya n'ebintu ebirala bingi ebikigenderako, naye eyinza okuba turning point. Graduation is also one of the common turning points. Nti bw'ograduatinga n'ofuna degree obulamu bwo bukyuka, buyinza okukyuka neba turning point ne buleeta ekintu ekipya ate kitabaddeewo. Kubanga oyinza okugraduatinga ne weesanga nga bakuwadde scholarship ate genda Bulaaya. That's a turning point. Obulamu bwo obubeera. Then obulwadde oyinza okulwala naye n'owona, naye obulwadde obwo neba turning point yo nti bwaleeta ate ekintu ekirala ekitaali mu bulamu bwo kati n'oba nga wakiyiga olw'ekyo kye wayitamu mu bulwadde buli bwe wafuna. N'olwekyo ne mu firimu tulina turning point. Si bwetandika bweti. Katugambe omulenzi n'omuwala bali ku lugendo lwabwe batambula, banyumya bulungi, baagalana biki naye all of a sudden emmotoka nejja n'etomera omuwala n'akutokako okugulu n'afuuka wa kugulu kumu. Kakati mu relationship eyo, that's a very big turning point. Nti kakati obulamu bulala oli gwabadde n'amagulu abiri kati alina kumu, byonna birina kukyuka, birina kuba bipya. N'olwekyo turning points mweziri mu muzannyo bwe tuziwandiika okusobola okutuukiriza kiri kye tuyita causation theory. The causation theory is nti A begets B, B begets C, C begets D, D bwe biti paka ku Z. Kyo bulijjo nkibadde nkibagamba wano. Mu byobufuzi tubadde ne turning points wano ez'amaanyi. Ekisookera ddala turning point yasooka gye twafuna kwe kwefuga. Bwe baddala yali turning point. Ne tufuna ebintu ebirala bye tulabanga turning points abamu kufu. Ne tuva mu Bwakabaka ne tuyingira Republic. That was a turning point to some of us. Abaali bamanyidde Bakabaka okudda mu Republic. It's a turning point. So ne kivaawo ne tujja ne tufuna abafuzi. Hulinaga nti ye life president. Ebya constitution tayagala kumanya, tayagala. Ezo nazo ezimu turning points tezibaamu na makulu. Nga tezikujja kusikuza kuddi wabula tezikujja kusikuza ate mabega kubbe. Waliwo ezitagasa. Now, doctor ng'ajjanjaba omuntu oba ajjanjaba omuwala aba care giver eri oyo gw'ajjanjaba, aba amulabirira, aba ayagala muwonya, aba amuwa care. Is a care giver, almost a caretaker of that patient alwadde. Yamulabirira kubanga yagenda okuwonya obulamu bwe, yagenda okuwonya obulwadde obw'omulwadde. Naye kati singa dokita oyo
ava mu bwa caretaker n'afuuka predator. Predator kyeki mu Luganda kyandibadde namunswa alya ku nswazi. Ye implication yakyo. Predator. Doctor n'ava mu bwa caretaker bw'omulwadde n'afuuka predator n'akwana omukazi gw'akolako. Waliwo ba predators ba doctors bangi abava mu bwa caretaker olw'obulwadde buli. Oli mulwadde gwe n'omujjanjaba, mu kumujjanjaba n'omwegomba n'ova mu bwa caretaker mu bwa doctor n'ofuuka predator omuli w'enswazi omuli w'oku nswazi. Namunswa alyako ki ku nswazi. Akati gwe ofuuse namunswa doctor ofuuse predator. Lwaki mbireeta ebyo byonna mbajja eri wala mpola mpola naye njagala okusembeza kati ku kiriwo nti politician afuuka ddi predator. Tuwulira wala ebigambo dictator biki naye ekintu kiri namunswa alya ku nswazi bwe kituuka wano si kintu kirungi nnyo kuba predator yoyo alya ku ebyo kwate alya abo ebyo ate ebimuteekawo omulimu gwe gwennyini ate gwalya. Ba customers oba ba patients ate baalyako. Predator. Omukulembeze ayinza okujja obulungi n'atukwana bulungi n'atukkirizisa okumulwanira entalo ze oba okubeera naye oba okumulonda ne mumulonda nga bw'ogenda obulungi ewa dokita okujjanjaba. Kubanga omufuzi tumulonda kutujjanjaba, kutuwonya bituluma, ndwadde, bwavu, obutamanya, obujama, ebyo byonna tukulonda to be a caretaker of us, otuyambe tuwone endwadde ezo ebizibu ebyo. Laba bw'ojja n'ofuuka predator ng'ate ffe b'olya, ffe b'obba, ate ffe b'onyaga, ate ffe b'otta, ate ffe b'osiba kubanga tuli nswazo ssebo. Gwe namunswa ate nga ffe twakuteekayo, ffe twakuzimbira n'ekiswa mubeera, ffe twakuzimbira, ffe enswa, ffe twazimba enkuyege n'enkuyege, ffe twazimba ekiswa mwoli, ffe tukuuma. Naye ate laba bw'ofuuka predator gw'ate otulye, otutte. Omusawo avudde mu busawo ate ayagala okuwasa gwakolako oluusi naye gwakolako mufumbo, ate n'omusawo nayinza okubanga mufumbo olwa entabuka nejja mu maka 3 malamba. So tumanya ddi nti omufuzi afuuse predator, afuuse namunswa atandise okulya enswazi? Tukimanya tutya? Tukimanya tuti tukirabako ng'omuntu atandise okuvuma baafuga, okunyooma baafuga oba baakulembera, nga bw'ononyooma omulwadde ng'oli musawo mu ddwaliro nobaga mwe basiru mmwe ani yabalwaza. Laba kati dokita toyinza kuyingira mu waadi y'abalwadde n'otandika obbagamba bw'oli muli basiru, temulaba muli balwadde. Kati laba oli alina diarrhea, talina magezi. Kati laba oli nga gw'oli dokita, laba oli alina simanyi covid musiru, anedda gw'olina kgenda kukola ki? Kubawonya ndwadde ezo.
naye bw'ofuuka predator ojja bavuma golondemu gw'oyagala oba bw'oyagala obeddize. So omufuzi afuuse predator aba muzibu naye ng'alya ku nswa. Okulya kwa mirundi mingi. Omuntu oyinza omulyawo ng'omusibye, omulala omulyawo ng'omutaddemu kutya, omulala n'omulyawo nga omugambye ebigambo ebizibu, omulala oyinza omulyawo n'essente kuba teri kibaasa kitaba n'agenda. Ekyo nja kukyogerako nakyo. Buli kibaasa kiba n'agenda yaakyo. Abafuna ebibaasa mu ngeri ez'enjawulo, abaabifuna ku gw'Amini ebibaasa, abaabifuna ku gw'Obot ebibaasa, abaabifuna ku gwa Okero ebibaasa. Muve ku bibaasa. Omufuzi okufuuka predator omumanyira ku ki? Ayinza okukubanja ekintu, ayinza okusibako ekintu. Tebereza, omuntu ayinza okuba nga mubbi oba nga yakubba mwana wo n'akubba. Owulidde? Mu maka nze nina abaana. Ayinza okubba n'abba ekintu kyoba abantu, nze zanya n'abantu bangi 50 bameka, naye ayinza okubba ekintu kyo ne kikubula. Kati naye watyangaze naga nti wayi mpaayo emyaka emirala 5 mala okutereeza bino bye nabba. Ate obitereeza otya biwano? Kati oyagala kunziba na gino 5 emirala emyaka, oyagala kunnyaga. Sijjukuwa kubanga ononziba nati. Omwana wange najjambo ate nsonyiwa taata nakubba, naye njagala ompeeyo emyaka emirala 2 mbeereko wano mmalirize ensonga z'ebyennabba. Ogenda zimaliriza otya? Abiwabba obimaliriza otya? Mbimalirize sikyaddamu kubba. Oluusi nnyinza okwekengera. Kiki kye ŋŋamba? Nti tubeere abantu abategeera omusawo afuuse predator oba politician afuuse predator nga kati alya ku bantu be baalya bennyini. Okwerya, omanyi okwerya? Omuntu oyinza okwerya. So twewale ba predators mu buli kintu. Predator ayinza okuba nga musomesa mu ssomero. Waliwo omwami twasomanga naye Makerere eyo mu music dance and drama oba yani bamugoba Makerere naye nga yali yeefudde predator. Abaana abawala nga kyabakola okubayisa, abaabusinga sexually, abakola ki, naye ne bamugoba. Yali atuuse ne ku ddaala erya professor nga alina PhD. Twasoma naye Mudidi, saagala mwogera wano linnya, naye yali ye Makerere nga tuli naye. Era eryana eryo lyali zibu nnyo, lyayagala okulwana n'omuyeekera. Waliwo omwami nga muyeekera ye Kayovu yali muyeekera naye nga tetumanyi, naye eryo livubuka lyali wagguufu bwe riti, yali lirango naye nga lyayagala okulwana ne Kayovu. Kayovu naaga nti nja kukuba ggwe. Kakayovu nno kenkanawa kampi gwe kati, naye nga kayeekera tetumanyi. Yagamba essajja linja okukuba. N'abuuza ewammwe olina effumu? Olina effumu? Ffenna nga tetutegeera Kayovu ki kyategeeza by asking that boy whether he has a spear at home or not. But what he was saying, nti do you have an identity? Olina identity yo kiki? Nga sinnakuba. Manye gwe nkuba kiki? So ne bamugoba Makerere nga abusinga abawala, abakozesa asobole okubawa kiki? Okuyita. So that's a teacher turned the predator. Alya ate ekimusasula kyennyini kyatta. Predator ayinza okuba omusirikale naye ng'ate enguzi agijja mu basibe.
baali akaate so nga ate bamusasuza kwigamba tumanye 2026 ajja ba predators be baani ba caretakers be baliwa abajja ba doctor be baliwa ddala abajja tuwonya endwadde zaffe genuinely and sincerely without favor nti oli oba muganda oba si muganda ajja kufuna eddagala erimujjanjaba oba mwavu oba si mwavu ajja kufuna eddagala erimujjanjaba ajja kufuna kyalya olunaku ajja kufuna waasula n'ekyokwambala oba byebyo bye tunoonya ffenna mu bulamu aw'okusula ekyokulya ekyokwambala kabe kasinge n'ekyokukola wabalirawo olina okubaako n'ekyokola ki ekyokola so tuleme kulonda ba predators abasajja abajja tulya nga tulaba abatandikiddewo nakati nga tebannalondebwa oli ne bamumma kaadi n'atabuka omutwe kiki owagira ki kaadi kibiina owagira ki ensonga evuddewo badde ekubezessamu ekyo ekibiina nti nedda then sigalamu genda n'ensonga leka kufuuka ate predator w'ekibiina kyennyini ekyakukola ate gw'okirye tufune ki nsonga ki gy'owagira so bwe tuba tulonda 2026 olutalo luli wakati w'abaana abato n'abantu abakulu generation eyali wano mu biseera by'omuzungu egenda eggwaawo tokyayinza kubala miliyoni mu Uganda wano 5 ezaaliwo mu mirembe gw'abazungu so ejja kuggwaawo egende naye mwabaddako twagala tukole kiki mwagala mube mutya awulidde twagala mubeemu okutya kujja nga tolina kyoyagala nga tomanyi kyoyagala otya katugambe bwe buba nga buzibye nga omuntu n'akugamba nti wayi ebweru ntyayo kubanga genda ebweru olabe kyekivuga tokimanyi tomanyi ki naye ate bwe wabaawo omulwadde mu nnyumba mufuluma ebweru ekiro nga temutya kubanga mulina ensonga naye oyinza okutya ekiro olw'okuba tomanyi kiriyo tomanyi nakyoyagalayo oluusi tolina nakyoyagalayo n'olwekyo okisibira mu kintu kimu nti nze ebweru ntyayo naye singa maama we yaba omulwadde ng'ali bubi alina okugenda mu ddwaliro ebweru tojja kutyayo nze lumu baali batta omusumba Azaliya baali batta baganda be ekiro Azaliya nankubira essimu ne tutya neera naddamu nenenga nti ye kiki musajja afe yekka nga ndi wano tukwata ettaala ekiro nentambula nengenda ewuwe gyali netumusuza paka ku makya kwega nesanga nga sitya kiro olw'ensonga sitya butampa kaadi ensonga gyendiko sitya kintu sitya NRM kuvaako nti sijja kuba bulungi ensonga NRM eyakuwagiza NRM ekyaliwo nti ye ate otyaki ne bwe mutaba mu buyinza era ensonga yammwe ebaawo era olumu eriddamu nejja buli kimu kasita ensonga ebanga y'amaanyi so twegendereze ekintu ekyo abantu mubalebolinge mubagambe nti gundi guli predator olya ku ebikukola by'olyako ate oyo caretaker ajja tuwonya musawo omulungi ajja tuwonya nti oyo agende ayingire ebyo tulina obyetegerereza waka
nga twebuuzaganya kubanga kitambuza amazzi ekiro n'emisana buteebuuza nga twebuuzaganya weebuuza kuba kumanyi mikwano gyo oluusi n'abatakwagala beebuuzeeko oyo predator oba caretaker tala n'obuuza nti Honorable Ssegono oba Honorable Gundi Ssemujju bw'ogenda obastarding as a character oba waki are they predators oba caretakers sincere ekyo tuyinza okukikola ku buli muntu bwe tuba serious so twetaagawo ebibiina ebyo ebiri voluntary ebijjokka ebira ebintu ng'ebyo tewali gavumenti eyinza nakukkiriza kukikola osensula omuntu okuva lweyazaalibwa paka waali kati kiina kubeera zino zingo human rights zezandibadde zisponsoring ebintu ng'ebyo owulira Uganda human rights bavaayo buvi emirundi egisinga nga bafunye ebintu ebinene nnyo oba basibye omunene oba bakoze bati naye nga ebintu bino okugoberera abantu abo bonna mu members of parliament bonna bagoberera okuva obuto paka we bali kati bangi nnyo abavaamu nga kyo tosobola balonda naye olw'okuba tewali akigobere mu Amerika mu Bulaaya olw'okuba ensi ziruddewo zirina records nnyingi naye wano omuntu onoonya ne birth certificate yo nga tomanyi gyeri oba nga tebaakuwa birth certificate so records tetuzirina bangi okusanga ne report cards zize ez'okuva mu P1 okutuuka mu P7 tazirina kuba tetwayiga kutereka nti otereke ripoota z'okuva mu P1 kati nze nonsaba ripoota yange ya P1 naye nga twazifunanga buli mwaka buli taamu nti abadde wa 3 oba wa 8 oba wa 15 ku baana 4 naye olwaleero ani gw'osaba report cards ezo ng'akyazirina teri kale okunoonyereza ku muntu n'omanya nti yasembanga mu kibiina ye yasembanga ripooti ze twazifunye mu ssomero gye yasomeranga ye yasembanga mu senior n'akola atya owulidde teyakola kino teyakola kiri yakola physics yakola oba chemistry oba yakola kiki n'afuna atya ne mukimanya nakyo yeeyisa atya yali kiki yali mu social activities yali azanya muzannyo ki bikonde okubanga bikonde oba tennis lawn tennis omuntu azanya lawn tennis ayawukana nnyo n'omuntu azanya ebikonde ewe omanya nti omusajja oyo yakubanga ebikonde namiryango mwawule nnyo n'omuntu eyazanya lawn tennis ebuddo banjawulo mizannyo mirala characters ndala ezo si kyangu omuntu ga nti ngenze kuzanya kukuba bikonde sinabikubako era ne bankubirayo nengamba nze gwali gwansinga ogwo tewali nsonga yali ntwala kukuba bikonde owulidde ogwo gwansinga bagabuli yankuba ekikonde nengamba nti nze sigenda kudda mu bikonde kakati tulina okumanya nti ali Moses ali si member of parliament kati yasinga obukulu abadde atya predator tumulabireko tumujjeko ebyokulabirako kuba tulina n'okufuna ebyokulabira naye okunoonyereza kuno nga kugenze mu maaso omuntu yavaawa maka ge gaali gati is it a broken family ava mu broken family ebyo byonna bye bikola character y'omuntu ava mu broken family amaka ge babadde bafumbo taata we ne nnyina bakyali mu bufumbo bamazeemu emyaka 5 kuba gye bali oba avudde mu maka gabadde gasasika buli kaseera nga Alex mukulu abatuwuliriza abalungi
bebasinga obungi ababi ku planet Earth. Mukama waffe yebazibwe.